Omuyimbi amanyiddwa nga Vera Nakitende kimanyikiddwa okubanga arecordinga mu studio emanyiddwa nga Bawa Records. Tugimanyi bulungi ya producer Bawa, nga kigambibwa okuba nti Bawa yamwandikira ennyimba, naye ate olugambo limaze okuba nga afuna lugamba nti producer Bawa n'ennyimba si yabadde aziwandiika nga bulijjo enjogera bwegamba nti nno Bawa yawandikira Vera Nakitende ennyimba. Omuvubuka avuddeyo n'agamba nga bw'abanja emitwalo 74 ate nga yali abanja miliyoni 4 n'abasonyi abasonyi n'avuga kale mu mpeko 74, tulabe nga tetukwanaganya embeera. Omuvubuka ono yabadde awandikira bulijjo Vera Nakitende ennyimba, naye yeekyanze n'agamba Bawa muntuko mubanja ssente anziza muwalagi nga ntwala nga tunywamu nga ssente nzeerabira, naye leero mbigaanidde ddala, njagala ssente zange zonna nga producer Bawa azimpadde, saagala byaki njagala ssente zonna nga bwe ziri omulundi gumu. Nandibadde mbabanja na miliyoni 4 nembayambi nembasa emitwalo 74 olw'ensonga abadde alina ebintu byankolera ebitinitini nga nze, nezo ssente zemmanja bazimpe mbaviire nze. Bawa ennyimba si yaziwandiika, Bawa bulijjo alimba ensimu yawandikira Vera Nakitende ennyimba. Producer Bawa talina bwongo buyinza wandika luyimba nalumu wadde. Ebintu byongedde okuba nga bitabuka. Likinga, commentinga, subscribinga, nga batana kusubscribinga, amawulire mangi gakyajja. Weebale nnyo, weebalire ddala.